Bannakibiina ki Ecological Party of Uganda beeye ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okubugiriza omukulembeze waabwe era nga ye mubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko okuggyayo empapula ezinaamusobozesa okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu akajja. Bano bajjidde ku boodabooda nga bwe bakooloobya ennyimba ezisuusuuta omuntu waabwe. Mu kaseera mpawekaaga Nsereko atuuse okukima empapula. Nsereko atubulidde nti essira wakuliteeka ku kyakutumbula byanjigiriza mu ggwanga. Ono bwe tumukwatako ne tumusomesa okuva mu primary ne tukyusa education system ne tumuriskiringa ne tumutambuliza ku nkola eya teknologiya naye n'asobola okompitinga n'abaana abazaalibwa mu mawanga amalala. N'ebyobulamu nabyo si byakusuulibwa mu guluka. Akazadde b'eggwanga abali eyo abateesobola abayina abaana nga abasajja tebaliiwo okumanya nti abaana be muyina baggwanga. Okumanya nti buli omu mu ggwanga lino bw'aba afunye olubuto bw'anaagendanga mu ddwaliro okuzaala n'okukolerayo ensonga z'okuzaalisa ajja kusangangayo ebintu ebisobola okumuwa comfort okubeera nga azaala nga bya bwereere. Atubulidde lwaki teyegasse ku bibiina ebirala ebiriwo. Bonge ezaabwe bwe bazituukiriza ddi kubanga nandibawadde yange bagituukirize nga bwe baatuukiriza ezaabwe. Kakati tuyinza kutikka muntu kidomola ky'amazzi nga teyeetikkanga nako yadde kalobo. Kakati siina njimuterese ntya munnange. Wa manifesto yange na kibiina kyange. Mu ngeri y'emu munnakibiina ki UPC Dennis Adim Enap naye aggyeyo empapula okuvuganya ku kifo kino. Agamba ebisanja bibiri ebiweebwa omukulembeze w'ekibiina okusinziira ku ssemateeka waabwe akena yabimalayo dda. Okusinziira ku mateeka g'ekibiina tegakkiriza kandidate yenna kwesimbawo oba okusavinga okusukka ebisanja ebibiri. Electoral Commission y'ekibiina kwe yasinziira okutudeclaringa nga bapate president abatuufu ab'ekibiina era okwo kwensinziridde okuggyayo empapula z'okwesimbawo ku bukulembeze bwa Uganda. Unawezezza omuwendo gw'abantu 3 abaggyayo empapula nga beegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ku kkaadi ya UPC. Ndina essuubi nti bwe tunaaba tukomyawo empapula ezo Dennis Adim Enap gwe bagenda okurecognizing ng'omukulembeze w'ekibiina kya UPC. Munnakibiina ki Federal Alliance Charles James Kizito naye aggyeyo empapula okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Electoral Commission y'ekibiina egenda kukola due diligence ku buli muntu tufune omuntu omutuufu agenda okukwatira ekibiina kino kaadi naye nga nkakasa bwe nabeerera president tebasobola kunnima mukisa ate kukiikirira kibiina ekyo mu kuvuganya akalulu k'eggwanga. Ne Abdu Katongole naye atuuse ku kakiiko k'ebyokulonda nga jjidde ku buyungo okufuna empapula wadde nga asoose kugaanibwa basirikale okuyingira. Oluvannyuma onakkiriziddwa era n'aweebwa empapula kyokka ebyokuba mu katemba abiwakanyizza. Ndi mu katemba nga nnyina ebisaanyizo byonna. Ekituufu omuntu ekitono kye kimuyisaawo. Bayibuli yennyini egamba ekirabo ky'omuntu kinaamusegulizanga okutuuka watakola ki watatuukanga. Kati so nze njijidde mu kitone kyange siri mu katemba. Kyokka bwe kituuse ku luzungu ebyokwogera ne bitandika okweveera. Actually what happened? They said I should not enter here when I'm told. I told the guy, why should I not enter? They told me, no, you are not allowed, but this is my talent. I walk on stilts. I do stilts walking. That's where I earn money. So I have to show you where I get money. And people, they will start say, hey, where will get the 20 millions? For sure, I work. Peterson Boogere akomyewo omulundi ogwokubiri oluvannyuma lw'okugaanibwa omulundi ogwasooka kyokka n'era akakiiko kakombye kwerima. Ennaku zino zonna mbadde ngobagana ne Nakato mpaka olunaku lw'eggulo we namusanze mu kibuga ne tugobagana naye ne musuuzaako ebimu ku byo. Wabula ate ngezo tuuka wano nga bibeetaaga ate yakyabirina. Pa wano namusuuzizza ku passport. Ate tutuuse wano ntuuse ate baagala certificate. Njawulo ki erimu ekyo ekintu? What is the difference of passport and certificate? Kiringa okuwola n'okwazika is the word yemu just byawukana mu kukola ki
So ategeezezza ng'ebiwandiiko okuli obuyigirize byonna bw'abadde azze nabyo wabula nga yeewuunya ekimumisizza empapula. Bannayuganda bafunye omukisa ogw'omuntu agenda obbanunula. Bannayuganda badde baneesunze buli wamu. So tugenda kudda. Ze bipapula ebisinga mbadde mbireese ndeese lipooti za P7, lipooti za P3, lipooti ez'essomero, ndeese ebiwandiiko. Okusinziira kakiiko k'ebyokulonda olutuukiddwa olwaleero ng'abantu abeegwanyiza obwa pulezidenti bali 109.